TV ebera unveiled experience programu yammwe programu yaffe programu yo ekutuusako embeera nga bweri awo wennyini woobeera ekukwatako obutereevu era ekwata ku nsonga ezi aluma bannayuganda aze bayitamu n'embeera bannayuganda mwe bayita nanyini field lwati Mutebi agange nga bwe nkutegeeza nti olwaleero mu butongole ataamu esooka etandise wiiki eri gye tukubya amabega atwalaba eri wiiki 2 kati emabega maama Janet Kataha Museveni yafulumya ebyava mu bibuuzo ebyabayizi aba P7 era ebyaliyo byebyo atwesanga nga mu 8 mu kumpi n'ekitundu abayizi bagwa ebibuuzo ate ng'omuwendo gwabo abeewandiisa okutuula ebibuuzo ane batatuula gwali muyitirivu nnyo okunoonyereza ne kulaga nti bangi abatatuula naddala abaana ab'obuwala baali bafunyisiddwa embuto baali bawasiddwa ng'agasajja gabatutte n'ensonga endala ezaali tezeebereka n'abalenzi abingi ebyabawugula abo abatasobola kutuula naye nga olwaleero abo bokka abaatuula ne baba nga bayita ebibuuzo byabwe abe bagenda okubanga abatandika okusoma so olwaleero P7 ejja kutandika base 1 week ng'emu 2 maaso naye nga abayizi bano abalala abatandise olunaku olwaleero wakati mu bazadde okwemulugunya ku bisale ebyekanamye amasomero bye gasaba abayizi olunaku olwaleero nkomyewo ewa Hajati Zamzam nga bwe nkutegeeza buli lwe tumuhostinga mukyala musomesa muzadde kansala n'ebirala pressure zikuba abazadde mu kaseera nga kano era ke kaseera gwe wenna atulaba alina essimu eya smartphone wolabira omusajja oli nga bamukomezaawo oyo ayogera ku school fees akasajja ako katera kudda mu biseera bino nga bakalaga requirements na biki kubanga embeera yo bannayuganda olumwe basobera naye ate ku luno yasusse ogw'omulamuzi nti amasomero agamu ebisale bigasabye mu njogere nyangu nti tusanyisa okubanga tukusinkana abuterevu ku Sort TV kwe tuli unveiled experience ye program kwoli tugenda kutunuulira olusoma olusooka vis-a-vis abayizi abaatuula ebibuuzo byabwe school fees n'emitawaana emirala abaana gye batandise nabo n'abazadde ababazaala tubuuzeeko batulaba ku Sort TV mwebale tulaba mwebale kubeerayo amanya n'eddoboozi mukyala Buyongo Zamzam ndi mother ndi kansala wa families and children siri wa byabufuzi ndi director wa Golden Ball Schools ate nga ndi musomesa mutendeke chemistry biology teacher kati now ndi nursery teacher after doing when amalo kola business yange ya nursery enzirayo nenkola gibayita all childhood development kutegeera abato bano mbasomesa ntya nenva mu chemistry oli nenzika wansi wano ekitegeeza nti walimenti kubeera musomesa wa secondary ndi musomesa wa secondary asomesa chemistry ne biology graduate from Makerere University wabivaamu n'ogenda mu baana nabivaamuko nenkola nasale yange ng'ate yeetaaga obudde ate nga nze munze ndi musomesa nkoze nassale kati ng'ate abato bano saabasoma bulungi nenzirayo nenkola koosi bagita early childhood development osoma emyaka 2 n'ekitundu kati n'olwekyo bwe mba nsomesa omuto mba nsomesa kyemmanyi era kyentegeera tweyanziza nnyo tweyanzege Hajati Zamzam Buyongo ndowooza lyeryo lyennyini olunaku olwaleero amasomero gatandise Hajati tugenda kutandika n'ekya fees nga tetunagenda ku bayizi 8 n'ekitundu abagudde nga tetunagenda ku bayizi boyinza okwogerako nti ate baayise nakyo ekiddako eri gye bali kubanga namba nnene Kampala ne Wakiso bagamba nti babanda makinze ku mulundi guno amasomero gagali getwalabanga agakola obulungi ku luno bayita gakubya kaga bagakubya ettale ebyo byonna gyebiri naye nga tuddamu okusoma olwaleero buli lwe tusoma bwe tutunuulira amawulire tulaba amawulire ku Sort TV nga tulaba essomero lya bukadde 3 nalabyekoko omu ku status y'omu ku mikwano gyange ng'ate ezo international school ate tezoogera nakuzoogerako Munnayuganda omuntu addewa omuntu alagewa agoyinge wasobola that's what I can say nti mwami Mutebi abantu bakomplaininga
naye bwembeera nga nyina bempa advise essaawa zino ndi ku Soloti mwebale kutulaba mukkirize byengenda okwogera bwe bikunyiiza nsaba onsonyiwe naye bwe biba nga olina byosobola okulondamu birondemu. Amasomero omulundi guno galinga kiriniki, amasomero omulundi guno galinga saaluuni, amasomero omulundi guno galinga bizinensi endala yonna. Kitegeeza ki? Nti gwatulaba ogwawa oli salale ana okola mu kikuubo oli musomesa nga nze okolawa gyokola sente z'ofuna zitunuulire ennyo ng'onoonya essomero. Obudde buno tuyina amasomero agali mu bukadde 2 ne tubeera n'amasomero agali mu bukadde 1.5 n'emitwalo 8 bwe tutyo okusinziira ku ssomero nalyo nga lyo bwe libala ebintu byalyo. Kati kitegeeza gwe omuzadde tuula wansi mwami n'omukyala mutule mutetenkanye mutabani wammwe oba muwala wammwe yafunye mmeka? Yafunye 5 akolifayinga buli ssomero oba yafunye 4 akolifayinga buli ssomero eriri mu Uganda eddungi lyemugamba nti lya ssente empitirivu n'eri entono. Kakati mugwawa mulina ssente mmeka? Kubanga omwana okubanga yafunye 5 n'omukwata n'omuteeka mu ssomero lya 2 lyakolifayingamu n'asomayo omwaka gumu ogwa siniya 1 siniya 2 n'olemererwa tolaba nga oba weeriryaza amaanyiza ng'ate ssente ezo obukadde 2.5 bw'osasula waliwo amasomero ng'amasomero ago essente ezo zigenda kukola omwaka gwa siniya 1 ne 2 2.5. Lwaki weeteeka ku ssomero? Kubanga kankubuulire omulembe guno oba embeera yonna gye tuyitamu gwani akugambye nti buli asente si zezo tutawaanya? Wani agambye nti buli asinga essente mu nsi yonna oba mu ggwanga lyonna yabeeranga nnamba emu yayita mu ssomero lino. Naawe ali eyo oyinza okuba ng'oli bulungi naye ng'ate tewayita mu ssomero eryo ly'obadde oyagaliza mutabani wo. Bw'oba olina obusobozi olimutwalamu well and good kikole. Bw'oba tobuyina saagala ogwe ku nkonge ogende olye looni ogende otunde by'oyina otundira omwana ageze mu siniya 1 kuba oyagala omuteeka mu lyakamu 2 oba 2 ate at the end of all bw'anaakoma mu siniya 1 tewali agenda agamba nti wadde yakomye mu siniya naye gwolaba oyo yasasulako obukadde 2.10 oba gamba nti wadde akomye mu siniya 1 yasomerako ekitende katugambe otyo nti n'olwekyo era agende kubanga ffe abagaba emirimu oba firudi zonna zeetaaga muntu ng'amaze okufuna full package yebyasomye nti bw'aba nassala ettica yatuula siniya ey'okuna n'agenda n'asoma obusomesa n'afuna bw'ati. Bw'aba nansi yasoma ki n'abisoma yasoma n'atukola sciences ze n'aziyita n'agenda wano n'asoma bye twagala. Tetwagala bakomye mu kkubo olw'okuba nti gwe wasooka n'oteekayo ennyingi. Amasomero e Uganda bw'ogakomparinga ne services endala teeka n'example eddwaliro tulina kakirinika ako ku kyalo ng'omwana alwadde omusujja asobola okuwonera siringi 7 waliwo akalala ngako awonera 2 waliwo abalala nga bali mu 10 waliwo n'abali mu kakadde waliwo n'abali mu 7 naye nga gwonna gwe musujja gwe gutya gwe gumu oguluma ono agenda okuwonera ku mitwalo 2 oba eyawonedde ku mitwalo 2 yali asobola okuwonera ddala ku 2 naye ate n'awonera ku 3 kisinzira ku status mwoli ku ddaala mwoli. So kati amasomero tuleke kugamba nti n'amasomero ekanamye waliwo agatanne kanama waliwo essomero ly'ojja okgenda nga lisaba akakadde kamu naye ng'ojja kgenda olaba head teacher oyogere naye omugambe mukama wange omwana wange mbadde njagala muli. Waliwo erigamba nti nsaba ojja kugenda oba bannange tinsobola emitwalo 6 waliwo erisasuza 6 ng'ojja bagamba nsobola 4 era bakukole ki abazadde hajati abazadde bakyatambula ffe twasomeranga taata ne maama mukama abawumuze mirembe amazima go gali nti nga tebaggwa ku masomero gye tusomera baali basomesanga ggwe naye bw'ogendayo ogenda naye si lwakuba nti agenze kukusasulira naye agenze kwegayirira n'okumulaba. Nze nange gw'oyogera naye oba gwe balaba obudde buno nze ndi w'ekiboga all the way from Kiboga bagiyita Nakawunde district naye essaawa zino nze ndi ku Soloti. Do you think it is easy? Si kyangu. Kati Katonda ono mu byonna bye tukola twalibadde tumuwa priority esooka nti Katonda era nga bw'omusabira mukama
badde njagala lya miliyoni badde njagala essomero lirina omwana wange yakolifayinze naye siina ssente mukama nsaba omuweero omukisa wano we tuyise awo emitwalo ana ge tusobola muweero ni bolozi oba tugambe nti twogera ne dayirekita n'atusalirako kuzabadde asaba abalala ekyo kyekisinga obukulu maama wo oba taata wo mukama abawummuza emirembe nze owange alhamdulillah nti abayina era katonda mwebaza nti taata wange yagambanga nti essomero lye sisobola kulaba mukulembeze kwaffe emyaka gyaffe tegyali nnyo gyaba dayirekita emyaka gyaffe gyabanga gyaba head teacher nti singamba sisobola kulaba mukulu wa ssomero sisobola kuweerera mwana mu ssomero eryo lwaki yakyogeranga akeera ku makya ne mulinnya taxi ne muyingira mu ofiisi y'omukulu w'essomero ne mumunnyonnyola namugamba munnange nva Kiboga mala kutunda matooke buli mwezi ntunda kati nazze n'emitwalo for example twasasulanga emitwalo tekyabanga nno ate lwakuba nti mitwalo kati for example 15 najjako n'emitwalo egyo n'asasulira ono n'asasulira tuli bangi naaga nti ntaddeyo esatu oba eneenena naavuga naaga nti nja kuddanga ennaku z'omwezi bwe ziti ate era n'atuukiriza kuba yabanga akimaze nti ennaku z'omwezi bwe ziti nja kuba ntuuza amatooke gange olunaku bwe luti neeyozeeko akataka then olunaku bwe luti nzije era ng'olwo olunaku baba baali lukodinga mu kitabo ng'ajja era n'aleetayo ekitundu n'amala n'addamu najja naga nti akati ngenda kumalayo fiizi era ne transport anaabazza Ekiboga mubalekera naye nga transport oyo omuwa ttica n'amukuterekera then nodde ate nga tetuli era bakulu nnyo senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 ekitali kati omuntu yeekanaama ku ssomero oba yeeteeka ngiyita pampalication case kwepampalika pampalication case yes weetadde mu ssomero ofuna miliyoni emu for example ey'omwezi oyo yekala naye oyagala omwana omuteeke mu ssomero ya miliyoni 2.2 ate nga tali omu ate nga n'ekirala toli ku fiizi opangisa wabula era weetaaga okuva mu muzigo so ate kano kali nnyo ku bakyala n'opiininga omwami the child must go to this school ndyenjagala babikola nnyo abaami mbalemesezza okukula kyova olaba batuuka in the middle of the marriage n'akuta amaze naawe emyaka 10 mulemeddwa n'okuteteekanya okufuna akapoloti eri ewasemba ak'obukadde 7 kubanga oyagala nasale y'amaanyi nnyo oyagala primary nga ya bbeeyi nnyo omwami omuteeka ku nninga eyo naye nga waliwo essomero nga mugenda kusasula emitwalo 20 mu egyo omwana asome afunire ddala quality ate abalala gye basasulira 8 kati gwe maama faayo nnyo mutuule tuli mu kuweerera kwokka tweyanziza nnyo tweyanzege hajati ensonga ya fees bannayuganda buli atulaba kakati emukwatako abatannazaala bajja kuzaala bajja kutuukayo ekitegeeza bino bye tulaba nti simanyi gundi nabisunsa bweziti abuddo bweziti nabbingo bwebiti bula tetwetagana kukaaba wadde kugamba nti tulajana temwina na bimulajana omumpi walina okukoma walina okukwata kyekiri kyengambye pampalication case nakugambye nze nasomera mu kyalo Ekiboga ekitegeeza jati byetulaba nsonyiwa okusala byetulaba waliwo baba tabirabanga mawulire fe bitulowooza nti mawulire ago sina mawulire kiringa ng'ennaku zino omuntu bagenda kumajana nga mukyala buyungu omwami aganya okuweerera omwana nze nsikyagiraba mu nsonga aweerera gwe neewuunya obwewuunya kubanga abataweerera ye majority. Sure. Yes, kati abagenda mu masomero ag'obukadde 2 plus be batono newankubadde ng'osanga offices zaayo ziri awo zikutta abantu bati kuba abalina ssente bo bakola ki balina naffe abatayina tutambule n'ekyaffe kubanga mwami Mutebika nkubuulire njagala otandika okola survey abantu abayita mu good schools not all of them be baasasula nga bazadde batunda ne ku zipoloti nti bonna balina emikululo nkaddemu kiddemu emikululo egimu gye tulimu oba ebimu bye tuli amasomero gaffe ge tulimu gaali nago sigamba nti olwokuba nayita mu ssomero lyeriti kyova olaba ndi director w'essomero ndi mukyala mufumbo ndi sobola TV esobola n'okunkyaza bankyaza because of the school I went through no mwami Mutebinali sikumanyi oli obi wange nti munange twasoma mwena muliri eri ebbeeyi kyova olaba mwami Mutebi eri anoonya content gwe nnina so n'omwana wo mu byonna tumuteekemu content tumuteekemu empisa essomero eryo ligenda kumumentalinga kubanga olaba ennaku zino abantu banoonya ssomero just grades naye mwami Mutebi n'abatulaba bakwana grades zokka si ze zireetera omuntu okubeera successful in future si grades zokka there are other factors that you have left
waliwo ensonga endala zemutafuddeeko. Mwami Mutebi ekintu ky'empisa kikulu nnyo kubanga omuntu buli wabeera n'empisa tutegeera n'eddiini mweri kuba eddiini ebiseera ebisinga etukuba etuzza mu mpisa. Kaakati gwe atulaba omulungi ekikwereeza ennyo noonya essomero nti essomero lino balina empisa naye tebakyafa ku mpisa abazadde afa ku kimu kati olaba bagenda bwe bikomawo ebya P7 abantu kati bali mu kukyusa akyusa n'owa P5 akyusa n'owa P6 kiki essomero twabadde tusomera twagenza okulikebera terina badde first grade bannange not every day is Monday. Essomero bali lyafunye first grade guno omwaka ate omwaka ogujja lisobola oddifuna nenalabako essomero erimu lyafuna abaana liri wano mu Uganda ate kumpi nnyo mu Wakiso lyafuna abaana aboobuna omwaka ogumu nga naffe twalinamu abaffe abaana 20 era abaana abo mwabo abaafuna obuna mwemuli abaagenda mu ssomero ge muyita amalungi because parents balina akasente naye at the end of all omwana ogenda okumala senior 4 ng'akugamba nti abayingira 20 aboobunabuna tubadde tusigaddemu 7 abalala baalagawa beebuzaabuzaawo essomero era ne libatema nti essaawa zino waliwo omuzadde agamba mukyala Buyungo tusobola okwogerako n'ono omukulembeze w'eddiini yammweyo anti omwana yafunye obubonero naye lino essomero lirabika tebagenda tuwa omwana yafunye 8 bakoma ku 6 oyo n'omuzza wabbali kati ate ne wabeerawo omulala agamba mukyala Buyungo ye tugenda kukola tutya kubanga kakati olaba omwana wange yafunye 6 naye bagambye bali bakoma ku 5 so kakati omuzadde oyo weetaaga okuyambako ennyo yes so kyetusinga okufa mu byonna kweyambayamba ne tulaba nga abazadde abo mutuula wansi ne mwesootinga mutuule wansi mwesootinge maama toleega taata toleega maama oli musomesa nkitegedde olabye omwana oyo akaaba ne gunnuma yes baasa yangu otaase embeera waliwo n'abatambula era oyagala kuyamba era njagala kuyamba